Bagamba mukulikeyo nnyo mukumulamuko programu kitiibwa kya Buganda era nga tugendera ddala maaso nga tutunulira ebyafaayo oba twejjukanya emyaka 46 bukyanga amagye g'Obote galumba olubiri wasa Edward Muteesa Obuganda bonna ne bufuna ekiyongobero bwe twakomye ate tuba tutandikira tugende mu maaso. Amanya gange nze Nsibwa Kizito Gustavus ndi muzzukulu wa Isaka Kalenge Kibuuka yali musajja wa Ssekabaka Mwanga ate n'aweereza ku Ssekabaka Chwa. Ebintu ebyagwawo mu biseera ebyo 1966 nali bimanyi bulungi kuba nali mu Kyoto. Buganda bwegenda mu lukiiko London okuteesa ebyokwefuga. Abazungu baleeta ekiteeso ky'okuba akalulu ku masaza ago. Buganga ne Buyaga Katikkiro n'agaana kintu n'eddyosi ne bagamba tetuyinza kukkiriza kuba akalulu ku masaza ago. Mutufuze emyaka 6. Amasaza mwatusanga nago lwaki mwagonyola nsonga eyo. Ababuganda bagamba tetuyinza kukkiriza kuba amasaza nga muvuddewo oba mwakukimala mukimale kati nga temunagenda naye ffe tumala okwefuga ffe tugenda mu Uganda nga tugende nga Buganda ffe tetugende mu Uganda nga Uganda ffe tugenda mu Uganda nga Buganda nolwekyo tugenda bulambalamba n'ansala gaffe 20 ekiba ekyamasaza kintu naga nti katuddeyo ffe Mmengo ne delegation yange tumale okubuuza olukiiko balukkiriza akati nno awo Obote n'alimbalimba Kabaka naga nti temugenda Muteesa tuba Muteesa yaliyo e London naga nti temugenda gavumenti ejja kuba yaffe babiri Kabaka yekka ne UPC ate amasaza ani alikuba tetugenda kuba kalulu ku basaza kintu nagaana nedda tetuddeyo tubuuza olukiiko bwe lugaana tetujja kudda. Oweekitiibwa Ssempa Ekkesampa mali yetwala nti yali mugezi nga yasinga amagezi Mmengo n'agamba Kabaka nti ssebo tuswala bwe tugaana okuba akalulu ku masaza ate nga gavumenti yaffe tegabawo nsonga kinaga nti Obote akola akakalu akaga nti wali bakuwa akalulu nga nno bwomanyi oluusi wabawo okumuguumira Ssempa yali ayagala nnyo okwefuga nga bamusuubiza okubeera omuwanika mu gavumenti ya Uganda eyefuga. Obote n'awanika akapapula ku kapapula bakayita nga airmail abaaliwo babumanyi nga yebbaasa nga yebbaluwa n'akawa Obote n'akawa kintu nga kagamba tewali bakuba masaza nze Obote masaza n'ateekako omukono nze Obote kali kakikuumaaza kuba ekigambo ky'okuba masaza kyagenda mu konstitution ya Uganda mu 64 olunyalo lw'emyaka 2 nga twefuze baga nti olunyalo lw'emyaka 2 nga twefuze waliwo okuba akalulu ku masaza ga Buganda. Ekiteeso ne kijja mu paalamenti kintu n'ayita Ssempa n'amugamba ssebo ate ekiteeso kizze mu paalamenti mwagamba tewalibawo okuba masaza kalulu kizze kitya ko Ssempa tugende tulabe Obote anti yawandiika ebbaluwa tuwagirina nti njirina ne bagenda Obote n'amugamba nti ssebo ebbaluwa yeemu kuwa giwandiika Obote n'agamba katulabe kano kapapula kiri mu konstitution ya ggwanga singa kumenya konstitution ya ggwanga kana kapapula kenawandiika tekalina amakulu tugenda kiri mu konstitution twagana tuyamu olukwe. Kabaka kyava agamba Katikkiro tutwala bakaawo nabo endayiga bali ebibanja olunyalo lw'emyaka 2 bajja kuba nga tulinayo abantu bangi asobola okuba akalulu ku saidi yaffe. Kabaka n'agana okuteekako omukono ku tteeka awe wava omutawaana 64 amasaza gagenze Kabaka bamugamba ateeka omukono agaanye. Mu konstitution ya Uganda Prime Minister yali executive Prime Minister ngeteeka ligamba nti President waganga okuteekako omukono emirundi 2 Prime Minister waddembe okuteekako omukono era bukyali muteekako omukono
Prime Minister nasaako etteeka ne ligenda mu nkola. Kaakati mwaka w'6 kigambibwa waliwo olukwe olwali lwagala okukwata Obote naye Kabaka n'agaana, Pulezidenti yagaana nga Opoloto eyali omuduumizi w'amagye amweboozizzaako. Waliwo ebigambo by'amasanga agabbibwa e Zaire ng'Obote ali involved n'Amini. Kati ne baleeta ekiteeso mu Parliament abantu abakwatibwe abagwa amasanga. Akati Pulezidenti n'agaana nti nedda, n'agaana nti ye Pulezidenti n'agaana nti temubakwata mubaleke. Akati bw'agaana Obote bw'akomawo okuva gye yali waggulu n'abuuza abaleese ekiteeso mu Parliament babadde baani, nga mulimu baministers baaba 5. Ibingira Dr. Lumu, Magezi Ngobi, Balakirya ne Sempa bali baminisita 5 n'abakwata ne bakuba eruzira. Akati bw'abakwata n'agamba nti ne konsoni agiggyeewo n'obuyinza bweddiza awambi. Kati bw'amala okuwamba kati Kabaka amugoba mu State House Entebbe. Ani agoba? Obote anti yeddiza obuyinza amuggyeeko takyali Pulezidenti kuba komisioni yagijjawo. Kabaka yali musajja si mwangu, yagaanyayo Entebbe n'agaana okuva mu State House. Olukiiko lwa Buganda buluyita ne lutuula. Mwalimu omubaka yali ava Kooki bamutanga Kaggwa n'aleeta ekiteeso ekigamba nti ng'Obote bw'amenye konsititushoni ya Uganda n'agijja nawo, naffe tumugobye ku ttaka lyaffe, gavumenti agijje mu Buganda agitwala awalala. Ekiteeso kyali kigamba Obote ajje gavumenti ye ku ttaka lya Buganda, gavumenti yagitwala awalala oba Mbaale oba wa, naye agijje mu Buganda kubanga ekimubeezesa wano ye konsititushoni ya Uganda gyazzayo ya 62 bw'oba agimenye alina kuva mu Buganda. Awo nakalema awo ewava omutawaana, awo ewava omutawaana. Ekiteeso ekyo tulowooza Katikkiro yali mulenzi muto, Mayanja Nkangi mu myaka yali muto. Era Katikkiro mu Buganda yasooka okulya obwa Katikkiro ku myaka egyo, alina emyaka 34. Mu buvuka bwe n'obwokuba nti mulooya ng'alowooza nti ekiteeso ekizze kituwa emirembe ne kiyita n'akiwagira. Singa yakigaana nga Katikkiro osanga tetwatuuse otwatuuka. Simunenya kubanga amaze okugamba nti emyaka gye gyali egyo. Bakatikkiro wa Buganda abasinga obungi, teri abakatikkiro abasinga obungi wayanga Wakatikkiro ng'ali atusuza myaka 5. Abaami ba Kabaka ne Bwakabaka amagezi ava Entebbe. Bwe yava Entebbe teyadda mu Lubiri Mmengo, yagenda Makindye kuba emakindye ewali olubiri lwa Pulezidenti gye yawummuliranga, naye Makindye ttaka lya Kabaka n'olubiri lwali ku ttaka lya Kabaka. N'agenda Makindye n'abeera eyo. Obote olw'okwagala okulumya naye n'agamba nti alina kuvaayo kuba yali residential palace eye Kampala eya Pulezidenti. N'agaana nti awano wange. Omanyi kye waakola? Ne bamusalako amazzi, bamusalako amasannyalaze. Baganda ne bagamba ky'oba obonaabona
ng'olubiri olwo we luli bw'okomawo wano muliri wo nga ye akyawakanya ekyokumujja kuba pulezidenti naye olunyuma yatendererwa ne puresa neba y'amaanyi baami be n'avaayo n'akomawo emengo bw'akomawo emengo era ng'olugambo bulubeera twali tumaze okuwulira nti bateekateeka okulumba olubiri nga bwe okudda mu lubiri wano ziba ziwera essaawa 11 ez'ekiro nga bukya nfulumya ebweru genda okulya nga mpulya emmundu nenzire mu nnyumba negyefumu lyange naye n'ekiso nga kiri mu kitala bwe kiti nziruka ngenda manga nesanga omusajja kawonawo yali muliraano waffe awo naye bwe bagenda mu lubiri gye basula nga avaayo atonnya omusaayi nga abankubye essasi togenda mwanange togenda ankwatirawo nemegenda ava mu lubiri akomawo ewuwe bankubye essasi ava ku lutabaalo ye bamukubye essasi akomawo kati ankwatirawo nemegenda muganda erina okugenda nga nti amasasi gajja kukwatira naye nga tonatuuka abasirikale bali awo bweru awo eri mu lubiri tebayingira emundu etukota teddiza gwe omulungi ali ku Bukedde TV gwama nti programu ekitiibwa kya Buganda olwali tubadde tujjukira emyaka 46 Bukyanga Amagye g'Obote n'Amin bawamba lubiri lwa Sir Edward Muteesa obunkenke enyiike obujiji bannayuganda abantu basabasajja Kabaka bwe bayitamu nga omusaayi guyikano mu lubiri ebintu bingi nnyo betukyayiga naye kugamba nti olwaleero tetugenda kusingawo programu ekitiibwa kya Buganda egenda koma wano naye mbagamba nti wetukomera olwaleero ate wetujja okutandikira sabbiiti ejja nga twayogera okumanya biki ebyaliwo mu biseera ebyo Sadati gemanya abadde okutuusa ku programu eno naye nga tesibadde nzeka Dickson yabadde ku kamera akubidde ebifaananyi ebirungi bwe biti naye mbagaliza emirembe buli omu waali ne nkubiriza abazadde bonna nti tuweerere abaana kubanga abaana gye misingi egy'enkya Ssaabasajja Kabaka wangaala.